Kibomba Sakibwe baba isaife kyabazinga afonvowe ndeta okulamusa kwaife okuva mu ministry ebyobulambuzi ebyeirambo kyabazinga bwa Busoga ntwala omukisa guno okuyozayoza abantu baife ab'Obusoga n'okubatuusaako okulamusa okuva embuga nti Katonda yebale kubakuuma na kubatembeeta okutuuka ku lunaku luno olwa Ssekukkulu lwidde bayongera ku omwezi 25 omwezi guno ogwa Desemba omwaka guno 2024. Ntwala omukisa okwebaza mukama wange isaife kyabazinga olwa okutwikiriza twamuweereza n'okuba nti abantu baife mwebale twikiririzaamu twabanga tusoboire okutambula nimwe okumala emyaka 9. Maama Kadaga mukama wange mukiketeze ky'ebyobulambuzi abalamuyisaako ino era ansabye mutuukizeeyo obubaka nti abenda ino era n'okubeebaza nti mwebale okwidda ekagulu omwaidde obungi. Omwaka guno 2024 ife nga ministry ebyobulambuzi tufunyemu ebyendawulo bingi ate nga birungi. Ebifo byaife ebyobulambuzi byeyongeire okutumbulwa. Omwaka guno tugira otuuka olwaleero ng'abantu abakaidda okuwalampa ekagulu nga kuzira kuna kunkulu nga tuweziza abantu 1,805. Abantu abaidda okuva January paka wano wendi kwogerera Desemba olwaleero tuweziza abantu 1,805. Olunaku olw'okuwalampa ekagulu baba kyabazinga lwasiima n'awalampa twalikodinga abantu 25,000 abali okumala enaku 4 okuva nga 14 paka nga 17. Twenda okubeebaza timwebale kwidumbira bya bulambuzi n'okwebaza abasoga baife abagire nga badevelopinga ku tourism sites. Dino enaku da Ssekukkulu enaku ed'okuba nti tubaku mu holiday n'abantu baife festive season or festive holidays. Enaku dino da kujja kukyaliraku ebifo byo betutera kujyamu okujja kubona ku ab'enganda n'okuyira kweka okulamusa ku badaada ba maama n'ab'emikwano. Ndibakubiriza nti mu Busoga nife abasinga ebyobulambuzi mu Uganda. Tulina Bishop Hannington Emayuge ndikubiriza abantu baife awo boliyo mu kyalo Bishop Hannington ne kyalo ne itaka awasooka omusaayi omuzungu 1885. So ndikubiriza abantu baife tubanga tujja okwiddukira Yesu Kristo amazaalibwa ge twiddukire n'obukristaayo gye bwatandikira oba 1885 Bishop Hannington we bamuyita nga iddi okubuulira enjiri awantu ewalungi wali amaadi ag'omukisa wabayo dada Bishop Hannington we yasulanga nga asaba wabayo n'ekifo Bishop Hannington we yatyamanga nga asoma Bible wabawo n'ekkanisa ey'amabaale n'abantu we batyamanga batyama ku mabaale aye nga eri information of a church. So ndibakubiriza mujje Uganda intercede mujje musabe Katonda mujje mwefumiitirize mujje mweyawule tusobole okuba nti fena twidabulula we renew our relationship with God. Eyo ndibakubiriza mujjeyo mu biseera bino ebyomu Uganda nga mulimu. Ndibakubiriza mujje ekagulu ewaife ku Bishop ekagulu ebuyende. Kagulu eyo tulina olusozi lwaife okuluwalampa lwa fuuti 16. Olusozi oluliko ebyafaayo kuliko amaadi ag'omukisa kwabaako empuku ed'omukisa kwabaako okuwalampa amadaala yo exercise yo body musobola okujja mwakolayo camp mwakolayo ne kapata ebifo byebyo bino okubijjamu bya bwereere. Tulina Busowoko bana Busowoko eri mu Idinda Butagaya ngoje Butagaya mujje musanukeku mujje mutyame kwa amaadi gawe masajinge oide ebisa bino biba byakuwumulamu nakweyagalamu. Ekiseera kino n'ekiseera ekituufu eky'ebyobulambuzi kubanga kino n'ekiseera ky'ospendinga sente ku bulamu bwo waspendinga ku mamba waspendinga ku biteeteeyi waspendinga ku ngaito wawa ku mwinaazira kyakulya. So mujje mwetemu ku sente musobole okunirira mwemale ku stress mumaze omwaka mulamba mulikola
tulina Itanda Falls. Itanda eyo gye mubona Itanda eri ku ekiyiriro ekisinga amaani eri grade 5 waba ku wansi eri side ya beach eriyo amaato agatambula ku maadi okwo kwabaku ni rafting musobola okukolera ku tubing mwatyama ku tubing mwakolera ku pate mwalira ku ebya fruits mwanywera ku kawaini ate eriyo n'endongo so ndibakubiriza buli ali mu kyalo awali kumpi ni wendogeire mujje ku byobulambuzi ebyo tulina ebyobulambuzi bingi ino bye twazuula omwaka guno waliwo enenda wabaawo twajja ku neeyo side y'ebusiki eyo eriyo Namagera forest gye beeta Harbour Forest erimu obulezi woba olina ekikuluma osobola okujja Namagera eyo wabuuza awali ekibira eky'obulezi obwaife obw'ekirugavu wajjayo wena wa spending eyo Christmas yo ng'ogire kwegugoola mubiri bakuwa obulezi obutoolamu obutwa obwa lusaazi obwa sukaali oba olina amalo g'omunda olina ebintu ebikutambuliramu kale nendo okuyozaayoza abantu otuuka ku mwaka guno n'okwebaza Katonda nti yeebale kutukuuma Katonda yeebale kukuuma Busoga ababeire n'abalwaire Katonda yabayisuusa ntwala omukisa guno okubendeza omwaka 2025 ogw'omulembe ogw'obulamu ogw'obugaiga ogw'amasano ogw'okuzaala ogw'okufumbiza abaana n'okuba nti Katonda abongerako obuwangaazi 2025 yena tumubite mu bulungi ng'ate tuli basanufu nga Katonda n'omubeezi waife tubalinze omwaka ogwidda era twidda kuba nga tubalinda ekagulu enjira efuuse enjira enako enkulu accident ndiba Kamaala so ndibasaba endiima ku luguudo ekendeereku bana mujempola mwidatuuka okubiriza abantu baife nti emotoka eba teri mu mbeera nnungi togivuga woba onweire akadaisuuli noba nga onweire pombe bana tovuga bakunimwino mmotoka otatambula wenka ate munwe omwenge ogw'ekigerwagerwa tuyina banaife abatanwa mwenge aye baba n'amasanu mangi no olwisi bavuga endiima bana endiima eri kuyita abantu n'olwaleero wendi kwogera wabeire wa accident ku njira ya Nkokonjeru ebbaasi egwire ngeri kujja Suluti so mwegendereze muvuge empola abantu abali mu byalo mube nti mwegendereza mutatomera nkoko daabene mutatomera nte mutatomera mbuzi mutatomera baana bato mutatomera badaada baife tuli mu byalo ebirimu abantu abali ku obukosefu baana n'ekindi ndibakubiriza muwe badaada sente muwe bamaama ne bababa bemwe sente muwe mikwano gyaimwe sente yambako omuntu atasobola kufuna mukisa kwegulira amamba oba kwegulirayo katyere oba soda guno eno season gye tulimu ya kugabira muntu azira wogaba Katonda akuyirizaawo so tuli benda nga muli balamu twagaanane mu 2025 tubenda